Agnes Akelo ebuwama mu Buwama Town Council mu district y'Empigi gy'awangalira bamweyitira Mamanya Dondo. Mukyala wa myaka 48 ng'omulimu gwasinga okutegeera kuyiisa malwa gwakoze okuviira ddala mu mwaka 1997. Natandika kutunda byennyanja mu kalu. Kati we navaawo nafunayo $5,000 kwe kutandika bizinesi eyo. Okuyiisa amalwa mulimu ogwetaagisa okwetegeka ko n'okufaayo okw'ekitalo ng'akeera atubuulidde emitendera gy'ayitamu. Wano wembakira amalwa wetumalaawo emala 1 week netujjula wano netukisiika. Wetumala kugisiika netuyanika. Wetumala kuyanika nga tukola ki nga tujjayo netupakinga mu kutiya katubeera osenayo kigere kugayiisa. Akozesa amazzi agookya atugambye kino kigayamba okwawula ebikanja n'otuzzi otuwuutibwa kuba abaganywa beeyambisa nseke zokka. Olusekero luno obutakwata kikanja wansi kuba wekikwata olukikanja wansi kiba tekikyasobola kuleeta mwenge kubanga tunywamu mazzi tetunywa nkanja. Atugambye nti amalwa ganywereddwako tegaddamu kunywebwa era ebikanja nabyo abifunamu kuba biguzibwa abalunda ebisolo. Buyongera amazzi mu mubiri n'omwana ali munda aba bulungi singa abana abanywa waragi. Okwawukanako n'ebyettunzi ebirala Akelo buli lunaku aba n'abaguzi mbu kyokka bwe kituuka mu nnaku ez'eggandaalo abaguzi abula kubagoba. Mwofuna abangi oyinza kubeera n'abantu nga 20 na kusoba 28 23. Kyokka era ne bwe gwakanga misana kaakiro tabulamu waliwo abamugulako amalwa ku bbanja ne batadda so nga n'olumu gy'asuubula obulo agamba bamuguza bufu. Osobola kugula bulo n'olaba mbu eyo gye gundi abayimbi bagamba bulungi bwa pawuda n'olaba mbu bunyirira nawe n'ogamba ngenda kutwala kino ogenda gatuuka wali bakasitoma bagamba newankubadde ayita mu bugubi ko n'okufiirwa atubuulidde nti amalwa gano gamuyambye okwebeezaawo nga kwegata n'okuweerera abaana be awatali kubajuza. Yanyambye kuweerera abaana nange kubeeza bulamu bwange n'abaana bange kale nagulamu puloti. Alina ekirooto eky'okugaziya ekifo w'akolera kuba n'ez'obupangisa agamba we zituuse zitandise okumumenya. Abaana bagabanya renti egabanya kati awo gye kusoomoza gwange kiri awo. Kyokka aliko akaama kakubya abakyala naddala abo abaagala okutandika okwekozesa. Otandikira ku kitono ne kikutuusa ku kinene. Okumanya abantu b'e Buwama baatamira amalwa ga Akelo beekolamu n'ekibiina kye baatuuma Red Bull Malwa Super High Command nga Mike Segawa bw'atubuulidde kye bafunamu. Red Bull si kunywa mwenge gwokka. Red Bull erina ebintu bingi. Red Bull tusevinga sente zaffe ku mwaka ne tugabana akasente kaffe. Tufuna okuyiga tufuna amawulire agava buli mu kitundu naye ng'ekikulu kyalyo ekisingira ddala nti ekituleeta wano kuyiga ku bannaffe biki bibalina eyo ate naffe biki bitulina. Mama Nadundu ye muntu atukuŋŋaanyiza olaba eno gye tuli mmanga walinga ekisenyi naye tuva ku luguudo eri ku kolansi ne tujja ne tunyumizaako wano emboozi ezituzimba ezitugasa. Mamanya Dondo akuŋŋaanya abaami n'abakyala mu biti eby'enjawulo era nga bonna bamwenyumirizaamu mu kitundu ekya Buwama mwabaweerereza. Saddati Mbogo Agafeeyo ku Spark TV.